Kunoonyereza kati tuwulidde ng'ogamba tekakola ekyo oba kakola ki? Hakaki akalawo gwe bw'oba olaba ku myaka gy'olina nange gye nnina okkiriza mulawo nti gusobola okunaaba gwe wamu ekiri tekinologi aliwo ebintu bikyuka buli lunaku. Tekinologi yajjidde mulawo abaana bakola okunoonyereza vumbula leero ye vumbula ye abaana bavumbula. Simanyi omusajja oyo akyaliyo Drake Sekeba akyabikola Drake Sekeba ate TV weeri yali ku TV WBS mama nga avumbula yatandika ensonga eyo. Kakati nno munnaye waliwo omwana yavumbula akalawo yakajjawa Mukama kuyiga tekugwayo naye nze akowanya tanaba kuvaayo kuyigiriza abalala bwe bakakozesa naye ng'agenda kubasomesa. Naye waliwo yavaayo ewange tojja mukazi gwe nkukyaye saagala nakulabako tojja kuyigiriza b'ennansana kunaabisa kalawo keenaabisize wekka okawe n'abalala eyo bwe mufaanagana empisa omusajja yafa yagamba nti mute Ngalabi yagamba yali muvumi jjajjawe yavuma kati oyo omutwe sina Ngalabi dongolo kisepiki temulimu yadde akantu mukazi gwe bw'obanga ondaba nawe nga mu comment section mwoli nkukolimidde toyonoona banno maliriza wamma okuyomba. Songa ya mulawo songa ya kalawo yereesa obuzibu abaana abawala ky'ekyamazima nange ndi mabegawe ewange wooli mabegawo mbadde manye wooli mbadde manye ali mabega wooli mbadde nakugaa nti mwebale kunkyaza kama bawo omukisa nanditegedde wayonooneka okusomesa otya bano omunaabisa emirawo munatenda natugamba kwesokooza bijiiko. Yes, ekiba ng'omunaawo gunaaza kitegeeza n'ebijiiko bisobola okukola ki n'obwana bwamba ate tebateesa naye n'omunaaye abakyala addala omulembe guno bo bingi kati kirabika bye bakozesa kubanga ekyamazima nange nkyali mu kunoonyereza bwe kubanga oba erinnya lye twawulira obubi linnya ki omulawo oba akalawo nga yali ategeeza naye bwe kaba nga akalawo ke tumanyi omulawo n'akalawo byebimu bwe kaba nga ke tumanyi simanyi bwe kakola ati naye kyenkugambye nti nze mukolimidde ennansana tojjayo era ne mpulira nti yategeseeyo omusomo gusomesa abakazi abalina enjala eziringa eza namunye okunaabisa obulawo nja kuyimirira ngende ndusattulule bansibe ne bwe lunabanga lulina omunene aluli emabega nga yalusponsalinze nja kutegeera tulinayo abanene abawungutufu ajja kunsiba naye nga ndusattulule toleeta musomo gwo nansana naddala mu matwale gendimu ate olaba ne bwe mba sigendemu naye nenkiwulira ne bw'aba yakituttemu okyenge ne mpulira nti batutteyo omusomo gwa kalawo nja genda. Kwegamba ensonga y'akalawo toyagala kudda mu giwulira tugive nako kubanga aliwo boyinza okugulya ayinza okugamba naga kangende ngezese ndaba akalawo kakola kati nagenda ku bajjiro ne bakamubajjira nga kali smooth naye nagenda natandika okukozesa akalawo. aliwo omwana yagamba akalawo nedda oyo yabalimba mukakola kirala ekyo tukiveeko nekivuddeko mwe mubeere na nsonga zammwe naye gwe kola ekituufu wamma. Kakati enjala muzambala ne muzijjako ijjako noonyeza oyambala bw'oba owulira nti okyebeereka naye nga nabo naye by the way ku nsi eno ekyuse bukyusi omukazi wakiri ku ngalo okuzikuuma nga nnyonjo ng'oyagala kubeera smart genda ofune kaina funa kaina kateekeko bulungi nnyo abali brown abawala bato bagamba mbu kaina kakozese nga ka black baganda baffe abayisiramu bamukozesa nnyo kakozese nga ka black
Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira kumukutu. Mwebale nnyo Tronas Media kwetuli amanya Tronas. Leero tulina omugenyi waffe yakuba tutambula mpola tujja boli awo mutwala speed nga gye mwagala naye bw'aba gyetaddemu ng'agamba nange ssebo nina okubeera mu ka speed tuli naye nja musaba ababuuzeeko awo tusimbule embalaasi. Erinnya Wanyana Agnes mbabuuzizaako mwenna abatulaba nakoma liwulira myaka giri emabega erya Wanyana erya erya Wanyana naye ng'owangalidde wano mu Buganda nti Wanyana gwe twali tumanyi ennyo bamubbako omusajja n'adduka n'agenda. Ono Wanyana mulala. Ono Wanyana tebamubbangako wamma musajja alina omwami omu ate nga musajja alina abaana abawala abasatu ama muzadde. Yes. Tusanyusa okulaba wano ku mukutu Tronas Media. Nange nsanyusa okubalaba. Tugenda kubanga tutambula mpola naye nga bw'okimanyi awo tobuuza nnyo ti lwaki ayambadde yero ojja kubanga okyebuuza gwe nga ggwe oba okola ky'owulira muli kikujjaamu kikole naye nga tojja kubuuza nti mwana waani muzzukulu waani ebirala katubireke yennyini yajja kubyeyogerera. Mbalaba muli mu kalulu kabawuuba kadde eno muddi temucha n'okussa kati balabika banaatera okubatambulizako oxygen. Tekiri nga bw'okyogedde oba bwe nkirowooza nga bw'okyogedde tolowoozezza kirowoozo kyatudde n'ogamba nti tetukyebaka twebaka ssebo n'olwaleero neebasse weebase kutulo nnyo. Omanyi lwaki? Nti ekintu kyonna gw'osalawo kikunyige oba nedda bw'osalawo nti politics akutta pressure bw'osalawo period. Politics si lutalo wadde nga lutalo wabula kasita omanya strategies z'ogenda okukozesa tosobola kugwebwako mirembe. Nze nzikiririza nnyo mu kintu nti ekirina okuba kirina okuba. Wunzika erinnya Wanyana Agnes nzizeemu nesimbyewo nga woman councillor ku division Nansana division kyekituufu oba nondange ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri abantu ba Nansana West 2B ne Nansana West 2A ye zooni ya mwami Diika wali munakuule ne mwami Anodi wano wennyini wetutudde yatutwala mumulabiranga ddala ng'ennaku akabonero baasi yero olina okurepresentinga kyoli. Protect the gains. Exactly. We are protecting our gains. Waliwo ky'obuuza mu comment section twesangeyo manyi ayo wetwekubira ebikonde byaffe mpola ne twenyiga bawo mpitewo naye nga kyekyo nga nnya mumulabiranga ddala aba Nansana West 2B. Yes, Nansana West 2 yonna eri mu zones 2 B ne A ye Arnold ne Dick. Mulabiranga ddala agende abakiikirire kubanga ffenna tetuyinza okubeerayo. Kituufu. Alina okubeerayo omuntu omu nayimirira ku lwaffe. Yes. So nga nnya mumulabiranga ddala naye nga waliwo nga tetunatuuka nga nnya. Tutandika ng'ennaku z'omwezi 15. Ennaku z'omwezi bagambye essaawa emu y'okumakya. Beera ng'otuuse ku polling station. Beera weetuli. Naye leero luutu eno njagala kubeera namba emu ku polling station yange. Ekijja kuba kikuyambyeko nnyo n'obutalwa mu lane kuba abantu this time round bagenda kulonda NRM weewuunye. Yes. Nakirabyeko twabadde n'omukulembeze w'eggwanga Kawanda wano nga mukaaga. Kyenalabye natidde enkuba yatukuba naye ng'abantu tebaseetuka bagamba ffe tufa n'owaffe. Kati nabuuza nti abantu bano bendaba wano bonna bavudde wa baneebakuba wabula n'omukulembeze n'atukolera ekintu ekirungi bayamukubamu naye ye ne bamuleetera jacket nabaga mundeke
zize bali naye yabagamba saabalwanyi kati enkuba we mu nsiko we yali enkuba waliyo ennyumba singa yali selfish yandize munda period teyali mukubyeko ko Naye yadaka sinalaba- wakiri bani muletedde jacket sinalabawo waabadde campaign yonna enkuba neetonya n'avaawo namulaba mu eastern kuba yatonye neetuuka paka okukya nga kwali kabonero kyakaako enkuba kategeeza ki maama katugambe ffe tetubitegeera bulungi wano mu ggwanga mu nsi yaffe Uganda mwe tuli enkuba kabonero ka mukisa kubanga omusana gutolaba twagala omusana kubanga gutuyamba nagwo gulina omugaso gwagwo naye ne gumala gubeerawo gwokka ne kwataba nkuba ogenda kuddamu olye ku ttooke wakiri mu nkuba ofuna ettooke lisobola obutagejja nnyo munwe naye nga weeriri naye ku musana kitooke kigenda kunduga kife kiggwewo kulaba gy'olaga maliriza sobola kwongerako naye baddaye naye nga esebo ng'omukulembeze ako kaba kabonero ka mukisa n'okuba nti omuntu tasobodde kuvaawo mmwe n'abalekawo ate nga yalina ako kabonero bannaye abantu abalina ebyokuyiga ebintu ebimu bibeera nga biriko kuyiga naye ate oba oliawo ffe ne tubiraba nga bwe twagala ofunye omugenyi waka olw'okuba gwe wamanyira nti essaawa bwe ziwera 7 bw'omala okukya emisano olina okugenda okwebakamu n'omuleka mu ddiro sebo n'oyingira ekisenge n'ogenda kwebakamu owummulemu anti ssaawa zo zakwebakamu naye oli bw'aba tasobodde kubalekawo mu nkuba gw'oleka otya omugenyi mu ddiro n'ogenda n'owebaka awo kuba kukozibwa kubeera kukyama omanyi okukula n'okukuzibwa byanjawulo okukula buli muntu akula nga bw'ayagadde naye okukuzibwa oteekeddwa okuba ng'olina famire we wakulira naye ng'abakulu abaliwo baakukuza okuggyako bano abaakona n'abakona waliyo abakona omanyi wano waffe e Buganda Ssaabasajja Kabaka atuyigiriza nnyo kye bayita ennono omwana wa gundi obadde okimanyi nga edda nedda bawasanga families bawasanga families mugende emiti ewaffe Kaliisizo wano nno wenzaalibwa mwami Bulongo akyaliwo ye taata wange ne mukyala Teddy Nalwadda enkuyege zikyaleekaana mbalamu bulungi kyabukubira enduulu kyebalize Katonda amiin era nkyebaliza nnyo Mukama ekyo kikulu nnyo nze nakula ndi kwogera ku kigambo kyoyogeddeko ekyokukula oba okukuzibwa nakula mmanyi nti sisaba muliro wa neighbor wadde muliko Oluganda era nga omuntu yenna anaakuma ekyoto ssaawa 12 bawafulumye edda okukuma ekyoto era we buzibira ne buwungeera ng'ekyoto ekyo tekiriimu muliro olina okubuuzibwa ebibuuzo lwaki ani yasiibye wano kikukakatako kuma ekyoto fumba caayi mala okumufumba zikiza omuliro guziike gubeeramu mulimu bw'ojjojjawo buggi exactly n'otandika buto okitegedde agenda okufumba ekyemisana ajjako bujjavvu n'ateekako essubi n'ateekako enku negwaka nawe bw'omala okufumba guziike mpaka ekiro gwe baba bazze awo Kaliisizo batumiddeko awo mu trading center nawe nkutumiddeko nti ogamba otya bantu b'e Kaliisizo nno kati ngenze mbeetegereza enkola yaabwe endalamuko abantu b'e Kaliisizo ngenda mbeetegereza kati enfunayo omulala nemwetegereza ngamba konera musinabakoneramu anaatwagaliza ono sinabakoneramu naye bwe naafunayo omulala nendaba nga root line yakwata yeeyo ngamba koneramu naye nga ekintu kukuzibwa kikulu nnyo bintu by'okukula obukuzi kintu kibi abazadde mutuyambe awo nammwe kuba kati ndaba abazadde ennaku zino bato si bato naye obwongo bwe buto obwongo bwabwe si bukulu nze ngenda nempulira nga bagamba nti omwana bw'omuzaala aba afuuse wa ggwanga ekyo nkigaana emirundi 7
era nze bwe ndibanga ngunjura omwana wange abandaba wamma nempulira yaŋŋamba nti antwala ku poliisi kubanga mwana w'eggwanga yes mubonyaabonye okumugamba yoza engoye bw'ozimala siimula ennyumba bwemala waata emmere ate togisitamamu fukamira nga bwe nakola noŋŋa nti mubonyaabonye ontutte ku poliisi nange nja kuwaabira gavumenti okunzaalamu omwana neetampa buyambi onaaba musaale okusooka okuwaabira gavumenti okuzaalamu omwana netakuwa buyambi baŋŋambye omwana waaki wa gavumenti ate ani yamuzaala yeggwe maama we kati bw'aba omwana wa gavumenti kitegeeza ani yamunzaalamu gavumenti kati nyina ojjukuba mu kkooti butereevu gavumenti ewedde ennyinyonnyole lwaki yanfunisa olubuto nenkuza olubuto emyezi 9 nenzaala omwana nga tempadde yadde ezigula akasuuka yadde bebiso kati ate omwana mukuziza mutuusizaako waatuuse mugamba njagala owaate emmere bulungi njogera kufa abali mu bibuga kuba tetulina we tulima njagala onkunyiza engoye nze sabuuni wange ne sabuuni bamutuyigirizanga engeri gye tumwozesa tomusiiga mu lugoye gafula musimbe tagwawo mangu n'okubanga tasigala mu lugoye period kati ate ng'ojja oŋŋamba nti omwana mubonyaabonya muntwala mu gavumenti nti omwana wa gavumenti ate nga gavumenti kati awe yampa olubuto kati gavumenti naye enyinyonyoli yali ludda wanga nfuna olubuto lwayo nenkuza omwana n'atuuka waatuse batempadde buyambi ne gavumenti naye ogigase ku bali abatafaayo ng'endiyirira yes namulamuza n'abeera ku ogwo musango naye agenda kubeera ku kyokya ekyo nno kiyamba abazadde abatulaba bw'obeera n'omwana nze nakulira kirinda nsambya kaliisi zaawegamba naye nga waliwo omwami bamuyitanga mutaawe bambi kati yagenda dda amuwumuze mirembe naye nga bwakusanga mu ssaawa nga zaakusoma toli ku ssomero ng'akukuba kibooko ate n'akugoberera mpaka ku ssomero nti oyo atuuka atya ssaawa zino bwe ziti mumuwadde kibonerezo ki si yakuzaala mukadde wa kyalo ate n'akomawo n'ewaka n'alipootinga kati ate ng'age kitaawo akukuba ye yakugambye nti tolinyayo nga tonoze emmwanyi miti egyo 3 ne waffe twalinayo omukadde nga yabeera wakwerekera bana abalengera walinga mujja mulinga 5 nga mujje kati mwe mumanyi nti oba agenda kuba miyembe oba ki naye nga ate naluli yakikola yamba mulagawa batugobye ng'abawerekera omu ku omu mpaka ewaabwe ono agamba bamugobye kambuuze oba lwaki twasasudde school fees n'oba nga baazisasudde nga weekutte ku bana abafuluma bakukwata mu bbanga n'osooka obannyonnyola kale n'ekyo kyekireetera abantu okuba nga gw'obayita nti bato bakulu bakadde onoosigaza emikwano nnyonnyonnyonnyo gyaba abalina okutegeera nga tebaagala kukula ku nsi kuno kintu kimu ku ekyo ky'oyogera kyesikiririzaamu gwe mbuuza nti olina emyaka emeka ntambuza gwa age teriyo omukazi asobola kubulira myaka mituufu obuuzanga nze nayagala nnyo muganda wange Desire Luzinda buli yakuzanga birthday nga ye yebeerayo 21 nze muwagira nnyo era awo weesibira oba weesibira ne bw'owezanga ensambo kambuuza abakazi emyaka gy'abakola bwe kiveeko okyagazaaki ekyo kireke era nze nange wendi wano wamma ntambuza gwa age ntambuza mwaka gwa age mu comment section mutuyambekaawo mutubuulire emyaka abakazi gibakoze eki waliwo omuntu gw'otuuka n'oyogera ku myaka waliwo omukyala awo mukwano gwaffe naye bw'oyogera ku myaka ng'atabuka omukazi tolimeti kwogera myaka gyo mituufu ojugiruba gw'omanyi lwaki omukazi yakyasinza okwagala okulabika obulungi kusala myaka ekisooka kusala myaka ekyokubiri kubeera kimuli eri amwagala kakati ekimuli buli we kiwotoka ne kigwako amazzi kyonna kikalattuse kiyinza n'okubeera nga kya nnaku 3 nga kiringa kya myaka 10 kagamba n'abakyala babeera muli embeera ne bagamba nti bw'afaanana bubi abeera nga wa 9 ndi omu kubo emyaka 9 ogitegedde bulungi nnyo nze nagamba abaana bange mukama nkoze bulungi nzadde baana bawala naye nabagamba mufube nnyo okulaba nga mulinga nze
bwe kibalema temunfaanana byempiseemu naye at least mulabe ekino ekirungi kyendi mulabe mutunulire ekifaananyi kyendi n'ebirala nawe kinaabalema mutuusa okukaddiwa mu ndeke nze sikkiriza kkaddiwa nakigaana era singa tubadde tuli bantu bakulu ba buvunaanyizibwa wano nga bwe tuli nga tetuli mu kamera nenkubulira ku myaka gye nnina osobola okwewuunya tujja kuvaako oba tuveeko katono gingambe tudde tukyaliko wano mbadde nsaba sebo obusoko oveeko katono ambulire emyaka sebo tuvuddeko sisobola ndi mugezi nnyo sebo ekitonde ekikazi by the way eyo kwegamba oba nkigambe ntya kwegamba bwe kirina okubeera nalina mukwano gwange ng'alina maama we ng'abeera London n'akaddiye bambi maama nkutumiddeko akantu kano manye obiraba akaddiye naye lumu yantuma naŋŋamba njagala ogenda onfunire olupapula luno ndeete ne mugamba wano tujjuzaawo emyaka naŋŋamba onzise nkubuulira emyaka gyange ne mugamba gino bagyetaaga kubanga akapapula kano olaba wano olina okujjuzaawo emyaka kyava ŋŋamba bateekereko 50 kudda wansi konze lwaki maama emyaka naŋŋamba ekyo ky'oba omanya teri mukyala atasala myaka obaani neŋŋamba ekyo tekiriiyo nze wane ddala lwaki nze saawa eno last born wange yakoze form 4 gwaddako yakoze form 6 last year nabadde ne ba candidates babiri mukulu waabwe yamala Mutesa University ndowooza ontegedde awutandise okubala gattagatta mukwaa simanyi bw'ogassa bintu bw'omanyi nabazaala ndina emyaka emeka naye gwe kyoba omanya ogenda kuŋŋamba wazaala leeti ekyo kiveeko tokiringiriza kukituuka wala emyaka omwaka ntambuza gwa age ate gw'okimanyi nti maama bw'asala emyaka kati katugamba agambye wa 32 ntambuza gwa age agamba omwana we nti kati gwe ssebo oli wa 19 ekyo si toyina kukisomesa naye olw'okubanga nti okubeera awantu omwana ne bamugamba namugamba nti ki olabako omwana ayatabukira nnyina nga bamubuuziza maama Joan alina emyaka emeka n'agamba alina bwegiti maama obadde ki basooke bamuggyeko bamuzeeko ebbali saakiraba wakalabako akantu ako katambula nnyo nga mwana yawusibwa bubi maama okwogera ki emyaka ng'amuwadde mikulu mito amuwadde mingi amuwadde emyaka mingi noba giba 10 nga gyegyo gyabeera abawulira mingi awo tuveewo kubanga oyo mba sitegeera kika kya muzadde ki sitegeera kika kya muzadde ki nze waliwo omukyala gwe bayita Bad Black Bad Black ntera nnyo okumugoberera namuyimbwa ate kati leero protecting against okufa bufi I love her much naye yali ayogera ebikwatagana ku family ye n'agamba nze seegaana nali malaaya kati alina slim dad naye n'agamba nti tewaliiwo mwana wange amanyi ku byenze nkola oyo ye muwa credit wakati we n'abaana tosobola gattawo ensonga eyo yekka yagattawo kati ensonga eyo omuzadde yenna nga wakula n'okuzibwa ekikyo kiba kikyo ky'abaana eyo y'ensonga mu mayu mwe tusula ako kabagezi period bokka mu mayu mwe tusula waliwo ensonga lwaki taata ne maama balina ekisenge ekyabwe ate ekyo kye basooka okuteekako oluggi ebirabe naye biba tebiriiko nzigi omwana toli meti kuyingira mu kisenge ky'abazadde bo okuleka ng'oyitiddwa waliwo omwana akoma ku mulyango ne wabaawo ayingira mu kisenge ne wabaawo n'atatuuka ku mulyango nga bamwekengera abaana tubazaala naye buli mwana omanya embeera ze ekitegeeza nti waliwo ebyenkiso
ebiryeri byotatekeddwa kumanya. What if nga daddy bwe yakomyewo nga yazzaako ye boxa yagisudde wali kino kiri wano kyokka ate tekinnagibwawo mwana bw'anayinga kana akagundi ka taata nga kinene bwakyabeera taata lwakisi maama kale kino kya maama nga kinene bulala ate obadde olowoozezza mmwe mbakomeredde inchi mukaaga badde nesuse namu oyunze nnyungi so ekyomuzadde kiba kya muzadde era gw'omanyi bw'okulembera abantu bano ffe tuli bakulembeze olwaleero neesimbyewo naye omuntu eyali omukulembeze obukulembeze tubulabira waka bwe tutuuka mu bantu bannaffe bano katugeze ng'abalokole naye ng'okulembeza nnyo ekkanisa ng'ewaka tofuddeeyo obeera toli mukulembeze ne bw'oliweereza Katonda emyaka 76 okungula bikolimo kuba Katonda atandikira waka oli muzadde owaka olinawo abaana babiri balina okulya balina okuyonjebwa in fact olina basatu nammwe abasajja mweyita abaana obaani yabalimba mulinga nga basajja ba booda oli musajja mukulu n'envi zimeze mbu naye mwana wa booda eyo tuveeyo wamma omuzadde ng'oli muweereza mu nkola yonna ne bwabeere ne waffe ebyobufuzi gye tuli naye nga tosobola kusooka kutegeka waka tosobola kulembera ggwanga libali kulemye olina kusooka kukulembera waka naako kaabagezi ewaka wayonjeddwa abaana bali clean balina empisa si kuzunga ku kyalo kuva kuno nakulinze emyaka gye nina kati kyannemeramu tosobola kunsanga nga nayingidde maka g'abantu byannema era nze embeera ewange baba abaana nga bali ku masomero n'omukozi yennyini amanyi n'okumuza naye anti oli mulwadde nti ndi mulamu kandi mulamu kane lwaki weekuumira nnyo eno munda mugajja emirembe nakimanyiira so bw'obeera ng'oli muzadde nga gwe tolina secrets zo nga muzadde ng'obyanja kyekiri kyoyogedde n'ogamba nti omuzadde omwana yamuwa emyaka nga miki mingi ati abo be bazadde naawe tebakutabulanga beoba osanga nze ku social media betulaba ng'omukazi omuzadde omukyala baagala omusajja y'omu n'omwana abeekuba n'emiggo mwana ng'agamba nyina gwanyingirira n'onjagalira omusajja abo in fact tubateeke mu kategore yaffe eri ey'okukola obukozi bipapula saba kunsaasira mankoseza olulimi olubi naye nga nsuubira ge mazima bwe tuba tugoberedde ekintu kye bayita reality si kya buntu maama kulwanira omusajja n'omwana naye nga mu buwangwa mu ggwanga lino Uganda mu Buganda ewasa abasajja kabaka gyekiri kikyamu mawe muukirano olaba n'okulaba bulabi ku mukoddomiwo okumusinkana n'omutunulamu bwoti abalokole balina engeri gye babisoosowaza simanyi nano gye bagisa zi osanga dayiningi eriemu muko najja mwena muli baana nkulinze wonaaweereza ekinaana ng'okankana siribaayo abantu abamu balina ennono ezimu ze babuusa amaaso naye ebiro we bidda bategeera obutuufu bwabyo bw'olokoka obuwangwa ne buvaawo omulokole omutuufu akugamba nti bw'olokoka nga kitaawo si mulokole mwegaane sikategedde omulokole omutuufu bw'olokoka nga bazadde bo ne baganda bo si balokole babeera si batukuvu obeegaane babeera basiinazi boonoonyi olwo nga bamufunira n'ekijja ekiki gye bagyalaga kubanga mu buli ngeri yonna baali babitandika ddanga n'ebijja babikolanga ku makanisa era nga ye alama nze bwe nfanga munzikanga ku kkanisa naye sekkono tawaanyisibwa bw'obanga kitaawo nze kati nyina taata wange nze ekkanisa yange ya Musumba Ssennyonjo ova Musibe taata wange bamuyita Morris Bulongi anyumirwa nnyo okunywa akacupa bakayita Igo naye era bwe ntuukawo bwe nti naŋŋamba ozze waanya nti dadi oyagala ki nze bwongulirayo ka Igo oba nkoze bulungi nti baleete kuleeti
kuba taata wange tagenda mu bbaala era bakamugulira akanywera wa awo waka sikirabangako mpozi nga yakitandise ejjo gye saabadde nga baleeta kuleti ng'ebeerawo we bw'ayagala okunywamu nga gyeyo akacupa ke nga anywa naye bw'aba akanywa nga ngamba mwana wange mukama akuwe omukisa mukama wojje kama ozeewo kakati ate gweno bakugamba omulokole kitawo teyalokoka oyo tobeesembereza muli basamize muli balogo agatosula wataata bakubiridda wano bwe batyo naye omuntu omutuufu yenna enzikiriza yandibadde nti ne bw'obanga enzikiriza eyo wagireese jjo relative asigala daddi togenda kufunayo mulala yoyo mami tolisangayo mulala ne sister waakuddako oba gw'okulembera yoyo abo kye batamanyi ne lwakubanga anyways nze bwesuubira leka nkubuuza olowooza ddiini kyentuufu muntu yandigoberedde ki owaayi oyo yenna ddiini gy'alimu oba gy'agoberera okukkiriza kwe we kuli ng'agoberera ebyo ekitabo ekitukuvu bye kiragira kiki kyoyita ekitabo ekitukuvu sendowooza bwebeera eno mu kereziya mu kyaki bayibuli bwebeera mu basiraamu bannaffe baganda baffe Qur'an kati ate bapegani nabo balina ekitabo ku nsi olaba bukedde akatabo ka bukedde olaba New Vision obadde okimanyi nga nakyo kitabo kitukuvu buli kitabo kyonna ky'osoma nga kirimu ebintu eby'amagezi kiba kitukuvu ani yatukuza amawulire ago nanti neri bayibuli kyogamba kabushenga yavaayo ng'agatukuzza wuliriza ekitabo ekyo mbuuza kibeera kitya ekitukuvu mulimu emiko egy'ebyemirimu ne bagamba kakati mu Centenary Bank bw'obeera nga obuyigirize bwe buli ku level n'eno genda okole application okuyita ku social media ng'okola kino na kino na kino www. Omwana oyo n'agenda n'abikola n'ayitawo n'afuna omulimu nga tela mu Centenary Bank ekyo yakijeewa nekigifuula ekyo kitabo kitukuvu kirimu ebyamagezi era mu kitabo ekyo ekitukuvu ekyabukedde mulimu n'ebitali bya butukuvu nga ne mu bayibuli era abanoonya si batukuvu si awo tekiba kitukuvu anti byonna biri muli ne bayibuli yennyini erimu emiko emifu ng'era bw'olaba ekyo bola nkugabe buli kitabo kyonna nga kirimu ebigambo ebyamaki kitabo kitukuvu mu bayibuli mulimu ekigambo ekigamba nti omwavu okimanyi nga tolina makulu mu nsi naye era kirabika kituufu kakati Katonda yandibadde oba Katonda nga yawandiika bayibuli eyo yandibadde musiru okutuuka ku leve eyo okulaga nti omwavu talina makulu gwalina eggwanga lyonna lyonna lisobola okulimalawo nga bonna bagagga abeera Katonda bw'akikula kyoyo alaga nti nno omwavu toyina kifo mu nsi muno zino engalo zenkana omulabe wa Turners Media kyali ne Agnes tulaba embeera ya abantu nga bwe batambula mbone New Vision kitabo kitukuvu period nkayize leero Musumbange yawandiika ekitabo kita Spiritual Underwear Musumbange Bokaza mu Luganda kwegamba obw'omunda obw'omwoyo underpanti z'omwoyo oba okitegeera ekyo nno nakyo kyabagezi bokka kikuyigiriza butya bw'osobola okubeera ow'amaanyi nga naakuli okumpi tategedde wa woyise omanyi abantu ebikono bingi spiritual underwear omanyi mu abasajja buli wootambula nga totaayaaya ng'oli wamu oba n'emirembe kati kiringa ekyo tusomesa ekyo nti oyinza kubeera otya strong nga naawe andi okumpi tomanye wawe empise nonsanga wali ate nenkuyamba naawe ne weeyongerayo
kubanga singa nkulaga wano nti wensimbudde oyinza okutuuka wali n'otanga. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsambu chembade magalize mbaze kibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi. Okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Naye nga abaana abawala mwe musinga okubanga mulina okubanga mutunulira ebintu bino mukole ebintu bamaama bye babagambye naye mulimu bamaama abamu ng'abaana mubavuga mubaza ku kono. Yes. Nga mutuufu naawe okirabira ddala nti gw'okaddiye wadde temukkiriza naye ng'omwana ow'omuzza mujje ku line. Omujja ku line. Period. So tubasaba mukole ekyo ekituufu woba olaba nga ggwe kikulemeredde mukwase gw'olaba nti oyo ayinza omuteeka mu line entuufu. Nze abaana bange waliwo omukyalo omu yambooza lwaki abaana abo empummula ezimu tobeera nabo. Nze sibira na mwana first term na second term naye nga we bali monitoringa. Nze nakula nga nali wa myaka 13 naye nga emmere gy'enfumba y'abantu 25 nga nsobola okugiwaata bulungi nnyo n'engisiba ensi ekyuse bukyusi. Ffe waffe muwogo tetwamulyanga mmere yabanga wakunywera ku kyayi nga tumugerekako bugere sirumonde okuleka nga bayagadde okulya akatogo. Naye abaana abo singa mbeesibako nnyo eno tebagenda kuyiga kukoola bijanjaalo okufumbako bakusobola kubanga mba kyendi. Naye bwe tugenda ku bintu ebikwatagana n'ennimiro simanyi nkyagenda kufumbirwawa asobola okufuna omusajja nga weebuliisa musajja ayinza okugenda waliwo nga wakati w'Emityana n'Emubende kulima siwoka wonna n'ewaffe n'ewammwe ebuliisa muyinza okuba mulima yakulya kati kyoga nga si yakutunda naye kati wabasajja yiika eggwanga Uganda we lyatuuka kati oli ne bw'aba yalimyeyo ka eka nga kabijanjaalo agamba bifiiramu nga tomanyi bikoola mwana atuuka mu nnimiro olwaleero babayigiriza enkola nze gyenvumirira era omusajja omuzungu atukoze bubi nnyo n'abaleetera ebigimusa no si bigimusa eddagala nga litawiidi ne lirekawo ekimera ekigenda okuvaawo enkya naye ng'omuddo guno twagulimanga bulimi ne tutema oluusi obusalosalo ne tuguziika mu ttaka kuba buli we gwavundanga yabanga manyowa. Kati olwaleero ne bakuleetera ebbomba n'eddagala nti gwe fuuyira wiidi aveeko gwe osobole okufuna kino ekirungi kugamba ng'olaba kyabuwuttufu n'ogaba bakoze bubi kyabuwuttufu kugamba ono tafuna mulimu ono takola mirimu emituufu gy'alina okukola batwononedde ebintu ebi bibiri. Omwana tayize kituufu kyateekeddwa kola omuntu yenna tayize kituufu kyateekeddwa kola nti osobola okukwata akasimo akakumbi n'okwola omuddo guno n'oguteeka wano n'oguteeka wano ennanda twatemanga bitooke ne tugiziika ku bitooke n'osanga ng'olusuku terukyalimu nnanda oba ntegeerekeka kati omuntu oyo yenna oba omuggyeko obuyinza obw'okumanya ekituufu kyateekeddwa okukola gwe nondeetera ekintu ekiri simple naye nga kyonoona
Yes. Ugenda okuzibanga omuddo teguli. Gukaze n'okala tewali muddo. Naye at the end of the day ettaka eryo tugenda disigaza. Nga tulina okunoonya manure. Era manure ogenda kumaliriza omujje mu bo. Olwo mulimu gwonna guze ku musajja. So abaana bange nze ebiseera ebimu ebyo tamu esooka n'eyokubiri sibeera nabo mbateeka wa mama wange ne bayiga balima batya era njogera nnyo naye nga bamaze okuwummula nti nyambaako abaana abo bansalirira olubimbi olusinga obunene nakugamba ne muganza obukambwe n'amaanyi bye wanteekako njagala obyolese era sikakasa bulungi oba yabikolanga wabula nagwanga bugwi nga tamanyi. Onzijukiza omukadde omusajja Mukama amuwe ekiwumulo ky'emirembe. Twalima kaddira omanyi kasooli nga badira kasooli wali layini ya kasooli ate zibeerako muguwa nga n'emmotoka esobola kuyitamu naye naakugamba nti nkuwadde layini zino bbiri kyokka olina ozituuse eri otuuka mu makati awo n'owulira ng'obulamu buganye n'ogamba naye oba mutorokeko ntya mpitewa naye nga yabeera akulaba. Abaana balinga bakusekerera balinga abagamba nti wali toyagala kulima. Ate kati abo bonna nga bw'obalaba tebamanyi kye bayita nkumbi bagiwulira mu kamwa. Weebale nnyo naye ng'owulira okyawulanga nno n'ogamba nti enkumbi abavuunula bayinza okuvuunula ebirala. Era mu comment section ogenda sangayo birala. Naye nga ntegeeza otegeezaho sigenda kwewozaako mwe mumanyi kyekiriwo kati mwe mumanyi omanyi kati mwe abaana ba comment section boononne bo bayinza okuddira ekintu ne anti oba tewakibalambululidde wamma mubeera batuufu kubanga ngambye taata yansalira yampanga layini bbiri nga enkumbi nga mpulira ekoze eki kakati awo enkumbi hoyi erima mu nnimi webale kati abo bategedde awo bali ku muzuuli naye baana mmwe mundeke naye nga ng'owulira nga mu butuufu owulira nga nogaba naye nakugamba oba omalawo ennaku 3 kyokka gwe mmanya buli lunaku layini mmeka kati gwe mala bw'ozimalako ennaku 3 era oba olinayo mmeka zotanaba kumaliriza n'owulira nga mu butuufu noweekakaba kati ng'olwo okiddamu olina okuzukuka 12 tugende kuwera essaawa emu ng'olina wootuusa. Naye abantu abo baatuyamba nze nkirabira ku baana bange ekirala nze simanyi nnyo kutiitibya mwana ate omwana kati maama abaana bange ama muli ennyama nedda bwe bukya ku makya nze sibuuza abaana nti sibasalirawo ntugenda kulyaki wabula enkuza gye nvudde wansi nga mbakuza bakuze bamanyi nti omuntu ku nsi alina okuba nga mupambanyi ekintu ekiriwo kyonna ateekwa okukirya okuleka nga bw'okirya kikuleetako obulabe tyoyinza okuba nga bw'olya ennyama ekubutula. Sigamba nti abaana bange tebalya nnyama babirya naye ne bwe biba bijanjalo nga sibiriimu butto kubanga naye talina kyatwongerako okuleka okuwonoona obwonoona ne bwe kuba kulya nyaanya nga ze basazeesaze balire ku posho abange they can ate n'obasanga nga bali healthy nebaza Katonda mpadde abaana kusinga bana bali ku chips. Abaana bange bamanyi ne bw'omutwala wa asobola okumalako n'embeera yeeyo gy'aba agenze kubanga nze kye nakulandi kye mbakulizaamu olwaleero bantu balala nze ndaba babayayanira bambi mbadde nkusaba kundi ajjeko ewange mu holiday eno n'omugamba mukuwa wiiki emu akole ki ye wiiki emu ayinza okuba nga yazadde mba sisters bange abo aga ati ajja nnyambeko wannawana omwegayidde wiiki etya bw'obeeranga n'ekintu kyo kirungi nga naawe okyewulira kirungi weeyagalanga nakyo ate okikuumira ddala anti weeyagalanga nakyo nti mukuwadde wiiki emu bweggwako mwetaaga era ne kibeera bwe kiti. Ndowooza omulabi wa Tonazi Media bw'abadde nga yeebuuza abantu abamu lwaki
Gobeere n'ogamba bannaye bampe ku mwana oyo n'agamba leero taliiwo oddamu toyomba. Abayina reasons why. Ate n'abazadde abamu kano bagamba akatalekeka ku nsonga eyo. Abazadde abakyala mutuyambeko abaana bammwe abawala mubazze ku nnono mmwe gye mwakulirako naddala abakazi abali mu myaka gyange. Mutuyambeko abaana bammwe mubazze ku nnono mubaggyeko bi pads. Abaana bammwe mubasomese mostly girls. Mubagye ku bi pads. Mugende munoonye tulina nacho pads. Tulina ezaffe eza bulijjo. Pad eyo gyamuwa omuli ye bazita nabatyoba kubanga nti nze sizimanyi obuuza nsi soft care webale nnyo gwe ng'obimanyi nnyo. Waliwo zi always waliwo zi soft care wakati awo waliwo bw'olituula wansi n'onoonyereza akantu ako akatono lwaki katonyamu I'm sorry naye kansomese lwaki katonyamu blood ennyingi kuba abakyala mwemanyi ne kasigala nga teyiseemu ogenda kulekerawo okukozesa pads siringa akivumirira woba okyagala kisigaleko naye abategedde tubyewale. Pads ezo buli weetonyamu blood waliwo kemika esituka neeyingira omwana neeyingira omukazi bw'emala okumuyingira omanyi lwaki olwaleero abantu be bayita basenga bani batunda nnyo ennaku zino bagaba eddagala lya nabukalu amannya ago kati mangi mu bakyala agaba nabukalu abasajja kati babatuumye bakikuba kkonde abamu batuuka na kutyandiga kubatomera nogaba bakitoba namanyi n'ogitomera bw'otakyogerako ofa. Abakazi tewaliiwo kintu kikyasinze kumalako bantu mirembe nga bintu ebyo biringa bibiri. Laba family planning leero nfudde bagenda kunnona naye nkyogerako bwogezi. Family planning pads bikoze kyamaanyi nnyo okufuula abakazi ebikulekule n'osanga omukazi ng'ali mu nnyumba naye nga ne bw'omunoonyaamu akatonde keddusu nga tekalabika. Kemika eri buli weeyingira omukyala ekyusa system kemiko. Abakyala ffe ebiseera byaffe gye tukulidde ne we tutuusa abamu olwaleero twakulanga tulina bye tuteekateekeddwa byenjogerako mu bitegeera bulungi era nga bitufuula okuba abakazi abayonjo. Tuwagambe gwa abagezi bokka. Bitufuula okuba abakazi abayonjo. Naye olwaleero abakyala temukyayagala kwoza kyova olaba n'abaana baffe be tuzaala olwaleero mostly abalenzi bakula balina zino ez'ente nga nnene nnyo kakati ate nga kano ak'omugaso kakundugga bipampers ebyo musibasiba abaana mwana nasiba mu kipampa nasula mu kipampa nasiba mu kipampa nasula mu kipampa n'omumalako eddembe n'atakula bulungi. Tetulina buki budde abaatukuza nga baatukuliza munnapi mama akuteeka wali n'obeera nga notayaya yes oba kyenjogerako kitegeere tubulire abaana kale waliwo wekiteewalika naddala abalina abaana abali mu boarding schools nti byebimu ku gate ebisooka okutunuulirwa nti omwana omuwala aze ne pads kale era bisigala byebimu n'ogaaka nkigumire naye bw'okomawo ewaka ebbanga lyonna ly'omala eno kyusa okoleseeko kino engoye ezo twazooza ate nga bakuwa nanjeru bakulaba olibeera otya mu nsi olibeera muyonjo oba ogenda kubeera nakijangaja n'oyoza bulungi nnyo n'oyanika nakijangaja mukazi ali awo mukyafu muzibu teyefaako tambula abakazi bakyafu nnyo ati byebivamu byebyo obadde okimanyi nga kasasiro mungi gwe tusanga ng'ali mu pads ne pampers. Nze recent twali tukola bulungi bwansi wano wennyine wetutudde eyo street eyekkirire twagiriko nnyo nga tugogola emyala ne chairman wange Arnold ne Emmanuel Sengendo kansala agenda kubeera direct naye nga kasasiro gwe tujjayo you guys pad omukazi n'ogimala n'ogisula mu kasasiro n'abazikola mutuyambe
tuzaawule tumanye nti zino z'abakazi bakulu bano bato bawala bato byonna bye bimu byonna bifaanagana era bw'anaamala genda kazinga bw'ati genda okanjuluze byonna byebyo ebyabakulu n'ebyabato byonna byebyo naye tuli bubi bantu mmwe kambabuulire tuli bubi nnyo ndowooza otegedde nti abantu abamu tebakoma ku kutya ku butindiga n'ekimu bimu bibakanga nga biriwa bukyafu yes n'obukya abasajja mulinga nti baana bato omusajja ekyo mukama wange bw'oliba ompadde omukisa ndyogerako okwo ku topiki y'omusajja n'omukazi ndijoogerako okwo bw'oliba ompadde omukisa n'enkoma njagukuwa neyanziza naye awo njagalawo nnyo abantu bategeerewo era omukisa ogwo ngukuwadde woofunira kadde koma wano ogubaga nze ku kitonde ekikazi n'ekisajja awo mba njagala oyitewo nnyo kubanga abaana abawala twali tugumiikiriza ekyokusala emyaka kyo twakireka ekyo kyomukiveeko ekyobukyafu tetujja kigumikiriza ate babatimba nnyo bbula naddala wano ng'okyakwana abeera yesiga ekizigo noga bwe sigenda noono malayika ndigenda nani naye Katonda akuveemu omuteeke mu nju olitegeera nti wali wafuna budde obuzibu nekuba tewamanya ati tebamanyi kukola mirimu enjala bateekako ziva kuno na Dubai kati omusuubira kukolera ki mu nnyumba basiiba ku sente nze nno nina aitero kapeesa bakwata asiiba ku TikTok asireyinka balina engeri gye banogana Mukama gweobudde ofunako ddi obudde obulowooza ku bisobola okukulaakulanya nina kanadde njogerako ne kansala Emmanuel Sengendo oyo nno naye direct kansala wano wetuli ne mwami Mugabi Samuel Bukenya nga meeya Mugabi nkutumiddeko nze nkwagalayo ndyoke nzije nkusumbule ekyo kyo kimanye nzija naye nkumanyi nti wooli bannaye box temugibuuka ya Sam Mugabi yesooka nga nnya tusooka ya meeya Mugabi Samuel Bukenya ntuddako ya direct kansala Emmanuel Sengendo eya woman kansala Yesemba Waggulu Wanyana Agnes Kabonero Bass ndowooza owulidde naye nga ddala lwaki omwana omuwala obeera mukyafu bateekako enjala sobola omusanga kati ate twayize ennaku zino basiiba n'obukowekowe tebakyanaaba kunaaba nno kati tebuvaako omuzungu yabaleetera wipes akwata wayipu ng'ayisa wano n'ayisa ne wano bw'ate akakowekowe nga kasigalako n'ekisige ng'aleeta akazigo ng'akasiiga wano ng'akwata brush nga yeetereza makeup ng'atambula gwe ng'omusanga mu kkubo ga malayika akusinga neema enjala ziva kuno mpaka Lubaga nkyali mu kunoonyereza nti enjala bw'ebeera kati nala nga bw'ogambye mbwe etuuka Lubaga anaaba atya ekisobola okuba ekizibu by the way okunaaba kwe okuleka abaana abo bayigirize si mulawo tebagukozesa kunaaba naye Katonda yatonda obutonde abakyala munda waffe wafulumya tekikwetaagisa nnyo kwe ate waliwo okuleka wabweru wetwandibadde ebifuluma bituukira wabeerawo parts nnyingiko eziba zetaaga okuyonja z'oba tosobola kuyonja na ngalo ezo anti awo omwana wagambidde akalawo kubanga waliwo gwe bakibuuza n'agamba mulawo kalawo kakozesa ng'akola ki ng'anaaba wama byali bituufu oli nagamba naye abaana mmwe mulimba mulawo kati tukyebuuza akakozesa ati tukyali mu kunoonyereza no kati tuwulidde ng'ogamba ng'ogambe nti tekakola ekyo oba kakola ki akaki akalawo gwe bw'oba olaba ku myaka gy'olina nange gye nnina okkiriza mulawo nti gusobola okunaaba gwe wamwe gyekiri tekinologi aliwo ebintu bikyuka buli lunaku tekinologi yajjidde mulawo abaana bakola okunoonyereza vumbula leero yevumbula abaana bavumbula simanyi omusajja oyo akyaliyo Drake Sekeba akyabikola Drake Sekeba ate TV weeri
Mama yava. Yali ku TV. WBS. Mama. Nga avumbula. Avumbula yatandika ensonga eyo. Akati no munnayi waliwo omwana yavumbula akalawo. Yakajja wa Mukama. Kuyiga tekugwayo. Naye nzaako wanyana tanaba kuvaayo kuyigiriza abalala bwe bakakozesa. Naye ng'agenda kubasomesa. Naye waliwo yavaayo. Ewange tojja mukazi gwe nkukyaye. Saagala nakulabako tojja kuyigiriza b'ennansana kunaabisakalawo. Kena abisize wekka okawe n'abalala eyo bwe mufaanagana empisa bakana omusajja yafa yagamba nti mutwe Galabi yagamba yali muvumi jjajjawe yavuma kati oyo omutwe sina Ngalabi dongoro kisepiki temulimu yadde akantu mukazi gwe bw'obanga ondaba nawe nga mu comment section mwoli nkukolimidde toyonoona banno baliriza wamu okuyomba songa ya mulawo songa ya kalawo yeresa obuzibu abaana abawala ky'ekyamazima nange ndi mabegawe ewange wooli mabegawo mbadde manye ewooli mbadde manye ali mabega wooli mbadde nakugamba nti mwebale kunkyaza kama bawo omukisa nsempe nanditegedde wayonooneka usomesa otya bano omunabiseemera omunatenda natugamba kwesokooza bijiiko yes ekiba ng'omunawo gunaaza kitegeeza n'ebijiiko bisobola okukola ki n'obwana bwamba ate tebagesa naye n'omunaye abakyala addala omulembe guno bo bingi kati kirabika bibakozesa kubanga ekyamazima nange nkyali mu kunoonyereza bwe kubanga oba erinnya lye twawulira obubi linnya ki omulawo oba akalawo nga yali ategeeza naye bwe kaba nga akalawo ke tumanyi omulawo n'akalawo byebimu bwe kaba nga ke tumanyi simanyi bwe kakola ati naye kyenkugambye nti nze mukolimidde ennansana tojjaayo era ne mpulira nti yategeseeyo omusomo gusomesa abakazi abalina enjala eziringa eza Namunye okunaabisa obulawo nja kuyimirira ngende ndusattulule bansibe ne bwe lunabanga lulina omunene aluli emabega nga yalusponsalinze nja kutegeera tulinayo abanene abawungutufu ajja kunsiba naye nga ndusattulule toleeta musomo gwo nansana naddala mu matwale gendimu ate olaba ne bwe mba sigendemu naye nenkiwulira ne bw'aba yakituttemu okyenge ne mpulira nti baatutteyo omusomo gwa kalawo nja genda kwegamba ensonga y'akalawo toyagala kudda mu giwulira tugive nako kubanga aliwo boyinza okugulya ayinza okugamba naga kangene ngezese ndaba akalawo kakola katya nagenda ku bajjiro ne bakamubajjira nga kali smooth naye nagenda natandika okozesa akalawo aliwo omwana yagamba akalawo nedda oyo yabalimba mukakola kirala ekyo tukiveeko nekivuddeko mwe mubeere na nsonga zammwe naye gwe kola ekituufu wamma ate kakati enjala muzambala ne muzijjako ijjako nonyeza oyambala bw'oba owulira nti okyebeereka naye nga nabotu naye by the way ku nsi eno ekyuse bukyusi omukazi wakiri ku ngalo okuzikuuma nga nnyonjo ng'oyagala kubeera smart genda ofune kaina funa kaina kateekeko bulungi nnyo abali brown abawala bato bagamba mbu kaina kakozese nga ka black baganda baffe abayisiraamu bamukozesa nnyo kakozese nga ka black kale ogambye ina wabakadde si wabakadde bwe bagamba naye sikikkiriza kubanga baganda baffe abayisiraamu bamukozesa nnyo ate ne babeera nga balabika bulungi omuwala yenna oba omukazi yenna ow'obuvunaanyizibwa ngalo zo zirina okubeera nga ziri clean ng'osobola okuzisala sobola okuba ne cutters ez'enjawulo ze bakozesa ng'osobola okuzisala bulungi nnyo naye bw'obeera nga enjala z'olina tosobola na kuzisala ne bw'aba mwami wo ng'ogenda mumuwa kyakulya
kyamazima okuleka nga naye bwatyo bwali nedda munnaye ekitonde ekisajja Katonda alina bwe yakitonda kibeera mu mbeera muli abaawulira ng'afa naye nga talina kyakkola n'agamba mwe temusobola kwogerako abantu abamu waliwo ebintu ebimu by'otalina kwewuunya ng'omuntu omuleetedde ekyokulya otaddeko omuleetedde ekyokulya onoleta n'ekikopo kya caayi n'anywako caayi ebimu tobyebuuza lwaki waliwo ensonga litayagadde kuddawo kubanga bagamba nti abakyala muleka eddoboozi ly'abasajja mayiru 12 kati ye bw'ayogera wano abeera nga ataliiwo kati omukazi bw'ayogera gwe bawulire eri bagamba kiki ekiri omukazi bamutuga kumbe yamulese dda kati abasajja abamu oluusi bakuuma ekyo ne bakuuma obusajja bwabwe naye nze ngamba singa oba osobola okutegeera ekintu ekituufu kyetwogerako si kikyamu si kyabakadde wabula kyekintu ekituufu enjala z'ebigere sifuddeeyo oteekako enjala nga zivaana ne kotido gwamanyi emuzikweka gwamanyi naye engalo zino zikola ebintu bingi ngalo zino ze zikola bye tunaalya ngalo zino ze zituyonja omubiri ngalo zino zikola everything kati bw'oziteekako ebintu ng'ebyo nze nyina omuwala eyo mukwano gwange naye namubuuza ne mugamba omalako otya n'enjala ezo kubanga mwaka ku mwaka simulabangako na njala nyimpi tolako najjako najjako naye nagenda okukinoonyereza omwami yansisinkanako omwami bwe yansisinkanako naŋŋamba naye nsaba onnyambe oyogereko negundi ndaba atera okubeerako w'oli ate nkulaba oli mukazi wa buvunaanyizibwa naye nkusaba onjogerereko negundi oyo gw'olaba n'okuzuukuka okutegeka omwana ogenda ku ssomero takisobola tafumba waka n'engoye z'abaana nze nzigwamu olw'omukaaga n'enzooza obwongo bwange ne buddayo ku kiri n'eŋŋamba z'enjala ezo tasobola kukola kintu talina mulimu gw'asobola kukola kimuli waka ate abantu ab'ekikulu ekyo baba bagezi ne bwogezaako okugenda ebintu ebyobuvunaanyizibwa akulaga nga gwe oli low class toli updated akuweyinga toli updated toli wa .com oli wa analog mulaba Tronaz Media yes nga tunaatera okuva wano tulabika namwe munaatera otukoowa nti tuluddewo naye njagala okubiriza abantu bagende balonde ennaku z'omwezi nga 15 tugende tulonde tubeere n'empisa tubeere bakkakkamu tetuyingirira ntalo ze tutamanyi beera n'empisa tuukawo gwe londa omuntu wogwoyagala nga nze bwe nsabira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akalulu n'omwami Idi Bugagga ne Kayesu bantu ba NRM mama Kayesu nakunoonya neombula ninkuvaako naye nga mumumpeera akalulu yes Kayesu Beth Idi Mugagga Matovu Vubuka Muto yes mbeegayiridde ku guno temulonda bibiina naye mulonda obusobozi abo olaba omuntu nga wa NRM naye ng'alina omulamwa keno mutiikinge naye nze nandibadde ne advice bw'omala okulonda teweesibaawo gwe genda okakumira ewaka nga bwe banaakalangira naye bw'oba oyagala gwe waawo mita 2 oyimirira awo olinde ebinaava muki mu kubala obululu naye naawe tofuuka nga atalina byakkola osobola fuuka kireereesaawo mwebali ng'oli kubanga tukuze nga tumanyi nti akalumu tumala kalonda ne mudda waka ne mukomawo ku budde bwaki obw'olweggulu kabala ddala ddala mu butuufu kyogamba nti olunaku luno lwakuba lwakulonda togenda kulya kyekiri kye nagambye mu kusooka nti ebyobufuzi si lutalo wadde lutalo naye mugende bw'omala okulonda omuntu wogwoyagala mutiikinge 22 oddeyo okole ekyo ekimu nga tulonda bakiyamani ba 5 ompere Ian Kyeyune Ian Kyeyune mumumpeera akalulu nange mumumpeere ompere Musumba Favor Mama Bobo ompere Kato Richard oyo nno mwogezi w'amagye wano we tuli era Kato Richard
oddeyo nga 27 ompeera Midu Nsubuga akalulu why not nsajja atuuse akakasa okubeera meya wa Nansana municipality ompeera Midu ompeere Gumoshabe Frank akalulu then ate walinga nnya awo wenkusabira waliwo nze Wanyana Agnes waliwo Emmanuel Sengendo waliwo ne Mugabi Samuel Obukenyanga meya gesebo waliwo ekira nsaba kwebaza nebaza abatulaba abagoberera social media eno mwebale kuwagira omusajja ono n'okumugoberera mungero okumugoberera emiramwa gy'abawaate mugifumitirizeeko osobola okuyingirayo ng'onyumirwa naye teweerabira kujjamu byakuyiga kikulu nnyo jangamu ebyokuyiga wakiri otambule n'ebibiri kabiina kye bikwongerako ntumirako abaana bange Faith Joy ne Susan mama wange Teddy nkwagala nnyo ne mwami Bulonga nzaala omusajja ow'omutima ntumirako omusumba wange Resti Joseph Senyonjo bambusibe gwonfudde kyendi olwaleero nze nalina ensonyi naye omusajja oyo antraininze kijasi nsumba Senyonjo webale nnyo webalire ddala Katonda w'abaddugavu akumpeera omukisa kubanga toli muzungu taata neyanza nnyo neyanzege ntumira abakandidates bannange bwe twesimbyewo aba NUP mwenna mbatumidde aba NRM mwe mbaagala ebisingawo kubanga tuli ba family n'okubasembyayo kabadde kakodi ekirala Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi yange